Kaya Christine Nakimwero mbako omukyala owa Kiboga district. Era mu Kiboga nze muwala w'abasomesa. Ate nze shadow minister wa amazzi n'ebyobutonde bw'ensi. Kakati olwaleero bana twebaza Katonda olw'okuba tubadde tubaddewo ku matikkira g'abasumba baffe mu Kiboga district. Nga omukolo guno gukulembeddwamu Pastor Joash ate n'okuyigirizibwa kubanga asooka n'abayigiriza ebbanga ddene naye tumwebazizza nti naye mu budde obwa covid asobodde okumazisaako abantu baffe ababadde olumu nga basomera ne ku social media ekitali kyangu eno Ekiboga naye twebaza Katonda olw'okuba abasumba baffe abasoba mu 6 batikkiddwa. Tuli basanyufu nti ng'ogasseeko omwoyo eyayita abantu bano mu saavisi eno ate kati babanguddwa kubanga era Katonda alina baateekamu amagezi okutubuulirira okutusomesa n'okutuyitimusa. Kati ne mu church ekintu ekyo mwekiri waliwo era abatusingako okugamba kanneebuuzeeko. So kino kikolwa tukisuubira okuba nti tugenda tuyambako mu makanisa gaffe okwera n'abakulembeze ab'ensa church leaders ab'ensa ate nga bamanyi kye bakola kubanga batendekeddwa bulungi enkwata y'abantu naffe kennyini twongeddeko okubabuulirira okugeza ne tubasaba babeere gender sensitive. Church ebeeramu abantu ab'enjawulo ab'ekikula ekyenjawulo abaana abato bawa message ki abakadde bawa message ki nga buli ali mu church n'agiwuliriramu emirembe ate n'abeera ng'ayaayaana okudda buli ki. Kakati bannange tuli mu kiseera nno eky'okusoomoozebwa nti newankubadde bano basomye theology waabwe naye okusoma okulala kukyalina okusoomoozebwa kunene kubanga Uganda fensi ekyasinze okuggalawo amasomero mu nsi yonna ffe tukyasinze ekintu ekyo kyennyamiza. Kyandibadde bwe kityo singa babaddewo enkola endalalala etuyambirako abaana baffe wansi naye abaana ebikozesebwa mu kwesomesa tebiriiwo. Past papers bazina ate n'agezezaako gikola talina musomesa agigolola. Kakati ebitabo bye basoma nabyo tebimala. Kakati ne weesanga nti abaana baffe naddala abawala boonoonese era bye bakyasinza okufuna embuto. Kakati ate abamu ku bazadde baffe tebalowooza kuwa mukisa gwakubiri baana bano. Naye agamba nga bw'ozadde biveemu era covid tuli munyumyako ne gye bujja. Generation yaffe ku baana abawala eyina engeri gyekoseddwa nnyo naddala mu by'okusoma. So kituyisizza bubi naye tusuubira nti amasomero bwe ganaaddamu tukowoola abasomesa n'amasomero okwaniriza abaana bonna awatali kuba nti ono yazaddeko ono teyazaddeko ono alina omwana ono ali lubuto. Abaana bonna mubaanirize. Stigmatization ereme kubeerawo okusekerera abaana abo kuleme kubeerawo tuddemu bupya okuteeka abaana bano okubazzaamu essuubi nti balina okubeera ekintu eky'omugaso mu maaso. Kakati n'ekirala tulina technical institutes abaana baffe mubatwaleyo. Tukyadde tulina Bukomero Technical Institute mu Kiboga naye population y'abaana temala. Capacity ndene naye abaana abajja batono tosaba abazadde mugezeeko nga musobola okutwala abaana abo. Aye twongera okusevinga okwerumya olw'okuweerera abaana. Naffe bazadde baffe tebaalina nnyo basomesa baavu naye oli ne yeerumya omwana asobole okusoma. Nsabe omuzoogo enkola eyo bannakiboga tugikole ki tugyeteekemu tusobole okuweerera ku baana tufune ku baana abali competitive. Omwana ali competitive kaya n'omuteeka n'abalala abava gye bavudde ng'ali competitive. Competitiveness kintu kikulu ng'abiisanya kyetugamba okubiisanya naye bwe tutabeere bwe tutyo district yaffe tuba tugireka emabega naye nga tujja basaba ffenna okulwanyisa covid ng'amasomero gatandise kwa ffenna kwa amasomero abazadde ate n'abaana ne gavumenti ffenna tulina okubaako n'omutemwa gwe tuzanye. So si kuva eri kulekerera abazadde bokka. Mwe mugula sanitizer, mwe muteeka mu tapu mu masomero, mwe mugula masks. No, ekintu kya ffenna tukwatire wamu.